Yes, Fadi TV ojimbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige n'ekkade batumudeko abali mu ggwanga erya Iraq nembeebasa nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate munyige n'ekkade. Waliwo omusomesa yamanyikidwa nga Teacher Mary nga munnabwe nasingadde basinga nnyo mumanyira nnyo ku social media ku TikTok. Ono yagudde ku accident n'afa ne muwala we. Emmotoka yabakubye era bagenze obbajjawo baaba nga bafuuse ebifiififi. Kitalo nnyo bambi eky'omukyalo namanyikidwa nga Mary. Abasinga abadde bamanyi nga Teacher Mary. Kitalo nnyo bambi. Stay on YouTube platform ojja kuwafuna ebyakabi. Abatuuze bagezaako okubanga munnange bayamba ne bagenze otuuka ku siiri nga tekisoboka. Bano nga baafudde dda akabenje kabadde k'amaanyi. Wabula kinneebuuza abatuuze tebasobodde kufuna yadde avuga mmotoka kubanga bwetegeeza bulungi information etambula etrending nga kiraga eyabadde avuga emmotoka tebamukubyeko kyamulubale wadde okumulabako. Omanyi ebiseera ebisinga abantu abasinga bakola ki? Bakola obubenje naye ne babulawo na bubuzi. Weebuuza n'engeri gyabuzeewo nga togitegeera. Bagenda okkebera emmotoka nga nkalu. Bantu bangi batomedde abantu naye nga babulawo bubuzi. Bantu bagenda okujja okwagala okumukwata. Poliisi emusanga nga bamukutte nga taliiwo. Kaakati naye yatomedde Teacher Mary ne muwala we. Bagezaako kwagala okumunoonyanonya nga bamulabako. Kitalo nnyo bambi yafudde ne muwala we. Kitalo nnyo bambi abali mu Iraq Baghdad mbeebaza nebagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkade bagita Fadi TV gimale updates ezinavaayo. Mwongere okubanga mugyekumira amawulire gonki agabatuusangako muneebyo ebyo bya Teacher Mary abadde mukyala nga amanyikiddwa nnyo ku mitimbagano egya social media. Bw'atyo bwe yafudde ddoozi omulamu muwala we omusajja yabakubye emmotoka nga toyinza kuwona. Omanyi waliwo akabenje akatuukawo ng'omuntu bw'aba awonye nga kiba kyamagero sikulimba. Akuba ebiseera ebisinga ebintu bya Katonda oluusi muneebyewuunyisa. Accident esobola okubawo nga y'amaanyi naye ate ne basangamu obulusi ka bebi nga kalamu kyokka ate nga bali abakulu bonna baafudde dda niso nga ka bebi ko mwekali kalamu nga kaana katunaye nga ko mwekali kalamu kyokka nga emmotoka nayo weddewo. Bibya Katonda naye waliwo accident oluusi etuukawo bannaaye ng'omuntu omusanga nga mulamu nga kiba kyamagero. Kati nga accident y'abano eyabaddewo gwe kitalo nnyo. Erisajja lyabakubye ebyuma ne libulawo. Balimu kulinoonya naye balirabako. Bali kunoonya erisajja eryo balirabako. Byaweenyuse buweewo. Bakozinga obubenje tebaddamu kulabikako. Tubayo ebisesinga oluusi abatuuze babakwatiriza abaluusi abakola obubenje babattabusi. Poliisi egenda okujja nga bamukubyekubye dda nga yafudde dda. Tubala ebisesinga ndowooza nawe olukola accident bakola ki? Bw'aba akyalinamu ku maanyi agawenyuka adduka misinde mpoziko nga naye akoseddwamukko. Ne bw'aba akyalinamu oluusi amaanyi agawenyuka badduka misinde. Batono nnyo oluusi be bakwata nga bakozinza obubenje batono nnyo. Mpoziko nga naye ayisiddwa bubi abo batera obbafunza naye bw'aba tayisiddwa bubi kizibu okumusanga mu mmotoka bw'eba esiraanye. Ate mwana tulina emize bw'aba akoonya omuntu ng'emmotoka ebadde ekyasobola okumuvinga amulinnyira ddala neyongerayo n'olugendo lwe amulinnyira ddala mbusimanga mbu babeera bakola ki? Bw'aba basaanyawo omusango kubanga mbu bw'aba atomedde abatalina ng'egyayinza mulondoolamu. Naye bw'aba nga mulamu bw'aba asobola okutwalayo omusango simanya nga mu kooti ne bakola ki? Ne batulakinga enamba plate y'emmotoka ye ne bamufuna. Naye omuntu bw'aba afudde kuba tewaliwo omuntu ayinza kukola ki? Ayinza kutwalayo kwemulugunya mu kooti. Bannange bw'ekyobola bakola ki? Bw'ekyobola babalinnya
abamu bamanyi n'okudda livansi emabega ne babafootola abantu balina emitima noli mabega n'ofootola muno omuyisako emmotoka bwe babikolera ddala abavuzi b'emmotoka muneebyo bitalo nnyo ku saidi ya Teacher Mary bw'atyo bwe yafudde ne muwala we omusajja yabakubye ebyuma olwamaze okubakuba ebyuma olwamaze okubatomera n'awenyuka buweewo abatuuze bagezaako okubanga bamuyigga naye yabuze poliisi eri mu kumunoonya emmotoka yagirese ebisesi nga bano abantu oluusi n'emmotoka aba bavuga z'abagga kakati agamba emmotoka poliisi egitwala ensaamanya olamu bakola kibanguyira okudduka agamba tebajja kunsiba emmotoka bagitwale oba emmotoka nyingi ezisaanidde ku poliisi nga ziri eyo ng'abaali bazivuga tebaali bannyinizo naye nga zaakola emisango nga tebaagala poliisi ebakwate ne bazirekawo ku ssiini ne badduka emisinde ne bawenyuka buweewo bibi munnange munfolowinge mwongere okuba nga mugifolowinga bagita Fadi TV gy'abali egiraka abali mu Saudi Arabia mu kibuga kye batta Riyadh nammwe mbeebaza mbagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkadi amawulire mba nago updates mba nazo eziba zitambulatambula kyolina okukola kiri kimu kyokka kunfolowinga ate osubscribinga onyige n'ekkadi muneebyo bitalo nnyo ku saidi eyo mwongere okuba nga mugyekumirako naye nga bampi Teacher Mary ne muwala we Teacher Mary abadde amanyikiddwa nnyo ku social media bw'atyo bwe yafudde ne muwala we omusajja yabakoonye abali Uganda mbatumiddeko bw'atina okuba nga osubscribinga bambi ngenda kusaba subscribinga onyige kadi bagiyita Fadi TV yugi muwala we yoyo kitalo nnyo ddala bulungi mbaagala nnyo mwena Fadi TV yugi mweraba